So still about Apostle Linda's wedding day, we are still showing you what happened. Byonna by'ojjooto obadde, for us we are here for you to give you what you need. Which take it, so worry no more, because Life is Christ is here for you people. About that wedding Ibo events, ye yakoze kucha decoration Ibo events kintu ekyakitegeera omwami oyo era nga tayisibwamu maaso wane Uganda bibamu ku ba decorators betuyina bogamba nti oyo bwakikuttemu owanika. So big up to Ibo event. Katonda akutwagalire era akutuwangalisa that naffe tujja ngokyali mulamu nga naffe tuli balamu nga Mukama Katonda ye mubezi waffe. Decoration yabadde on point. Wano wabaddewo ne red carpet, by the way. It was the red carpet experience. Says the embaga zogerako ezimenye ebitooke. Look at this. Laba obwana banange. They were so smart. They were so cute. Babadde simple but very smart. Yeah, red carpet nga nabagambye yabaddewo nnyo nyini ddala. It was a red carpet experience. Nze temuyina nakye mungamba bannange. Omukolo guno gwabaddewo olunaku olweggulo era nga twasobodde obbalaga byonna ebyabadde mu church. Yes, ne tubalaga nga ba exchanging vows, ne tubalaga nga beeyambaza obuweta. Yes, ne tubalaga Katonda wali twagala kubalaga some of the things that happened at the reception we bayaniriza abagenyi baabwe era nga byolabakaawo kyekyo ekifo. Yes, yabadde garden gye bayanirizaamu abagenyi baabwe. Omukolo guno gwanyumye, bazinye, abagole baffe banyumiddwa. They were so smart, bablendinze bulungi nnyo, banyumidde omukolo. Omukyala yabadde musanyufu. Bannange Apostle Mulinde, we wish you well daddy. Ffe tumanyi Mukama Katonda gy'akugye era tukwagaliza kisinga. Tusaba Mukama Katonda akwongere omukisa era byonna obiyitemu nga Mukama Katonda ye mubezi wo. Webale kuwesa mukolo guno ekitiibwa, webale nate byonna bye wakoze. For us we are so proud of you. Tetutoma, we don't complain, we are so proud of you. Era no munzikirize mbere nga mbalaga ku ebyo ebimu ebyabaddeyo n'oluvannyuma tubeere nga tweyongera mu maaso. Kampe Queen wange ababuzeeko. Mukama waffe yeebazibwe bannyabo ne bassebo. Tubalamusiza nnyo mu linnya lya Mukama waffe Yesu Kristo. Ng'era sooka okwebaza Katonda olw'obulungi bwe n'ekisa kye. Neebaza Mukama olw'olunaku lwa leero ti Mukama yalumanya era yaluteekateeka okubeerawo. Twala omukisa guno okwebaza everyone, buli muntu yenna eyerekereza byandibadde akola ku lunaku lwa leero olwokutaano okujja okusiiba naffe. Ekyo kitwala muntu ayina okwagala eri abantu abo. Naffe era tukikakasa nti muyina okwagala gye tuli, y'ensonga lwaki muli wano olunaku lwa leero. Mukama abawe nnyo omukisa. Kama abawe kimusinga okwagala, abasanyuse, abawe okuyayanaku emitima gyammwe. Mwebale nnyo okubeera naffe. May God richly bless you. Era mbasabira omukisa nga muddayo mutambule bulungi. Mukama abakulembere wamu n'amayumba gammwe ne famire zammwe. Amen. It's beautiful out here. It's a wedding day. Obugalo buliwo bw'abagole. Ekimuli kyange maze okukinoga Brenda. N'ekigambo kyange maze okikuwa Brenda. Olugendo lwange ndutuuse wano tokyali bwomu. To love and to hold, today and forever. Obugalo bw'abagole buliwa. It's a wedding day. Mbiguddewo n'ebisumuluzo bibyo nkuwadde. Esala y'obulamu bwange esigadde mu kukumagana paka enviri nga mbi. Naye toneefuulira nga tolaba nze nkwagadde nnyo tonjiwanga.
obulamu bwange n'obwonona newaddeyo kukwagala mu ngeri erematiza John Bambi, Brenda Bambi. We're celebrating love. It's a beautiful day. It's a beautiful day to sing. Oh, oh, oh yeah. Sibimanye ebyo nti oba tekulwana mazima ne mukwano gwange olyanjulira kale ne bwe nnyiga nze muli nsonyiwa kuba tuli bantu si bamalayika enguudo z'obulamu bwange ntereezezza otambulire muweegazanye ekyapa ky'omutima gwange mpandiiseemu erinnya ly'onkuwadde okitwale naye toneefu abasigadde obugalo n'akalulu. It's wonderful out here. Yeah. Obulamu bwange n'obwonona newaddeyo kukwagala akwewadde kabajjukize ng'embaga yammwe nonki. May this be a constant reminder of this beautiful day. Nga tolaba nze nkwagadde nnyo tonjiwanga obulamu bwange n'obwonona newaddeyo kukwagala mu ngeri erematiza newaddeyo kuba naawe mutunule nnyo mu maaso. Brenda Doctor mutunule mu maaso, mutunulire ddala mu maaso Doctor. Laba nsiimye nnyo kubanga boolese bangi abalala ze ninga wangudde akalulu si kyenyooma onyambye nnyo akalulu kaliwo ak'abagole. Yeah, we're celebrating love. Obulamu bwange n'obwonona newa kukwagala mu ngeri erematiza newadde kuba naawe. Laba omukwano, laba omukwano. It's a beautiful day to get married. It's a beautiful day to get married. Yeah, we're celebrating your love mu ngeri erematiza newaddeyo kuba naawe buli mbeera mukwano. Oh na na na. Yeah, Doc with an embrace that will last forever. Brenda Mwehage Nene Doctor. One, yeah, just right there. Just right there. We're celebrating your love. Abagole nga bagenda okuwumula mu katono muzikirize. So nga mbagambye nti when hear someone talking about embaga ezimenye ebitooke, this is what they mean. This is what they mean. I mean, look at that. Look at that. Nange kali mukama katonda abirenga abankumira abawo omukisa ne pastor waffe oba apostle waffe omulungi tumwagaliza kisinga, tumwagaliza obufumbo obulungi, tumwagaliza ezzadde eddungi wamu ne pastor Brenda nga ye mukyala we mu kaseera kano nawe tukwagaliza birungi.